Focus TV bwe yagenze maaso n'okubuuza abateesiteesi ab'enjawulo ku butya omupiira guno gye guyambamu bannabyamizannyo baatuzembwe bati. Olwaleero tusobodde okubeera ne interward tournament. Kugamba ekigendererwa twagala abaana abalina ebitono okuva miruka egy'enjawulo ena egikola Kiboga Town Council okubanga boolesa ate mu kwolesa wano tukusuubira nti tusobola okubaako bwe tufuna okubanga tubatwala ku ttiimu ez'enjawulo ez'amaanyi mu Uganda oba olyawo n'okugenda ku national team. Kyova olaba Buzibwera waadi, Bamusuuta waadi, Kiboga waadi ne Kirulumba basobodde okubanga beenyigiramu. Bwe okuwa omukisa abaana baffe abato omukisa okulabika mu maaso g'abantu abangi akati ne TV ng'eno weeri okubanga eyongera obbalaga eri ensi obulungi bwabwe n'okugulawo emikisa gyabwe okubanga basobola okufuna ku clubs ez'omupiira ez'amaanyi okusinga we bali wano ewaka. Tawuni Kiraaka yagenze mu maaso n'annyonnyola butya engeri omupiira guno gye guyambamu bo ng'abatawuni kanso naddala abatwala ekibuga ekya Kiboga. Kyekya bannakibuga ekintu ekisobola okubagatta bonna nga tebatunuulidde ebibiina bya bufuzi, nga tebatunuulidde emyaka, nga tebatunuulidde enzikiriza, nga tebatunuulidde ekkala, nga tebatunuulidde ekintu kirala kyonna. Wabula bajja bonna buli omu ng'ekimuleese gwe omupiira oguli ku kisaayi gwaze okuwagira. N'olwekyo obwo obumu n'okuba nga tusobola okuddizaako abantu essente ezibavaamu ne tuzizaayokko eri bo ate nga bali wamu basanyuka y'emu ku nsonga ezatutegesa ekikopo kino. Ate ye chairman akulira akakiiko akateesiteesi omwami Seruyange Jackson yatutegeezezza biki ebibasomoozezza naddala mu nteekateeka ey'omupiira guno. Tusanze okusomoozebwa nti ssente okusinziira ku bajeti ya Town Council zaali ntono nnyo. Ne twesanga ng'ebintu ebisinga bye twalina otteeka mu mupiira muno okusobola okulaba nti tonamenti eno etambula bulungi nnyo, twesanga nti tezatusobozesa bajeti nti yali ntono. Naye nga tusuubira tujja kusaba kanso ate ku luutu eddako entojjera eno bagyongereko ssente tusobole okulaba nti tuteekateeka ekintu ekinyuma okusingako kino. Bwe twayogeddeko ne mmeeya wa Kiboga Town Council ow'omukaaga Bulu Henry Kagali yasuubiza bannakiboga nti eno ekyali ntandikwa kuba bye bimu ku birabibwako mu myezi omukaaga gye yakamala mu ntebe naye bingi bijja. Kigiriko tugiyisizza mu mitendera kubanga KDFA Kiboga District Football Association gye twayiseemu okubanga tutegeka tournament eno era tulina official avudde mu FUFA agenda okulaba abantu bano nga basamba omupiira. Tulina be tugenda okufunamu best 10 tube nga tusobola okubongerayo ku ttiimu z'endala nga tulowooza nti next time tugenda kukyongeramu amaanyi kubanga tulina n'abakazi abasamba omupiira abawala olaba tulina Shukrens, tulina abamanyi okubaka omupiira, tulina ababokisa waliwo abangambi bo baagala bikonde, tulina abayimbi. So next year tugenda kikola kibeere ku level ndala. Bannabyamizannyo ba Kiboga Town Council ne Kiboga District njagala okubategeeza n'obbakakasa nti kino ekitandise leero kyammwe era bye bimu ku bintu ebyandeetera okwesimbawo. Nze ndi munnabyamizannyo era kyova olaba ntuuyanye ngenda kwebaka bulungi kuba nze ayoleza exercise akuba nti sina muzannyo gwe ngamba nti kanenyigiremu naye abakubi b'omupiira, abayimbi, ababasi b'omupiira bongere kuteekamu maanyi na bwagazi. Ffe tugenda kubanga tubasagulira okuba waawe tubasindikiriza okubanga ebitone byabwe biyitimuka. Omupiira gwawedde ku ssaawa emu ey'akawungeezi awo nno omuwanguzi oba muyite champion aba Bamusuuta ne bakwasibwa ekikopo kyabwe n'ebirabo eby'enjawulo omuli n'emidaali. Empaka zino zisuubizibwa okubeerangawo buli mwaka oluvannyuma lwa ttiimu zonna okweteekateekanga okulaga ekyo kye balinawo. Nze Ade Wilberforce Sekirime Muyanja ebifa mu community wano ku Focus TV yange.